Inga tukyalinda endagaano oba bagenda gizaako omukono oba nedda. Endagaano ya Uganda ne Saudi Arabia ekwatagana ku bakozi abajjeno okukola tukyagirinda banaagizaako omukono oba nedda. Ku byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso wabula Musaned evuddeyo neeyisa eggulire epya gye mwetaaga mwenna bankuba kyeyo okubanga mulimanya naddala mu abawangalira muno mu Saudi Arabia. Duli baabasalako ku myaka gye muyina okubanga mukola ne babateerawo day off era mmwe abasobola okuzifuna bakama bamwe nga bategera mangu mwatandika mangu okuzifuna ne babateerawo okukyusa mu batuba olina okukolera nti gwe osobola okukolera mukama wo n'omukowa n'ogamba kangende infune mukama wange omulala nawe leeta omukozi omulala nekitabaako na buzibu. Wabula leero babategeezezza amawulire agali shocking genjagala mubeere nga mumanya era mubeere nga nammwe mugasaakingako mumanye obutuufu bwago oba obukyamu bwago. Wano wennyini ku YouTube channel yange mu face eddoboozi yenze Shila Adita yenze ali mu katambi kano njagala obeere nga osubscribing ekigambo subscribe nkikuteera waawo notification bell ebeera waawo igwe gikonemu egenda kuyambako buli video yonna gye tuteeka wanino egenda kubanga ekuyambako giviewing commenting erinnya lyo tolabira n'ekifo musinzidde okubanga olaba video zino. Video zenteeka kuno za makulu nnyo omuto osobola oziraba n'omukulu osobola oziraba naye nga nsinga kwagala immwe abali kuno mwe mubeera nga muziraba so nsaba mubeere nga muziraba. Tukyali ku lwokaano lwa Uganda zaako omukono oba tozaako, Saudi Arabia zaako tozaako. Tukyali mu kulaba nga tuteekawo weighing machine tulabe ku bizibu bye tuyina bagenda tugondezaamu tutya mu mbeera, tulabe bagenda bisolovinga tutya, tulabe contract eddizibwawo oba nedda. Tukyakubaganya ebirowoozo okulaba nti at least obwenkanya mu bakozi bubeerawo, at least ebiri mu contract bibeere nga bifollowingibwa bakama baffe babeere nga babigoberera nga naffe abakozi tubigoberera nga twagala day off omuntu azifune as a must nti ku lw'omukaaga omwana ono buli lwamukaaga alina okubamu ne day off talina kukola nti omulwadde omwana walwala omukozi alina okujjanjabibwa nga twagala insurance ebeerewo kufe abakozi nga twagala eddembe lyaffe ng'abantu eddembe ery'okwogera eddembe ery'oku expressingamu ourselves nga tuli eno gye tukolera tuleme kufiiringa gewute nti twajja kukola tuyisibwe ng'abantu tulabe nti nno bakyusaamu mu ngeri gye batulugunyaamu n'okutta abakozi ababa bazze bakolera ebintu ebyo byonna nga tukyabikaayanako njagala ojjukire si ffeffe k'Abannayuganda abakomentinga ku nsi eno gye tuli mukoleramu ya Saudi Arabia. Ensi nnyingi nnyo, Kenya yeekalakaasa, Tanzania ne yeekalakaasa, Nigeria ne yeekalakaasa, Sri Lanka ne yeekalakaasa, abantu bangi nnyo, Indonesia ne yeekalakaasa, bangi Abapakistan nabo ne beekalakaasa n'ensi ezaaviirako ezimu okubanga zibandingibwa okuddamu okudda n'okukolerayo. Wabula naffe twatuuse kisaani ne tulaba nga mulimu ebigenda okukyuka. Wabula waneeno Musaned neevayo n'egamba twagala mwena abajja n'okuba ekyeyo mubeere nga mumanyi nti nno bw'otuuka mu ggwanga lino erya Saudi Arabia after 90 days nga waakatuuka mu Saudi Arabia after 90 days igwe tokyavunaanyizibwa ku company. You are not responsible ku company era company is not responsible for you. Kati mmwe ababadde mufuna ebizibu mu biyumba ne mutandika okukaaba kampuni vaayo, kampuni nyamba, kampuni tonyambye, kampuni mukole muno, kampuni bino njagala obeere nga okimanyi munnange this is a public announcement nti kampani tekuyinako buvunaanyizibwa yadde n'omulundi n'ogumu after 90 days. After 90 days ennaku 9 igwe ng'otuusa muno mu ggwanga muzze okukolera erya Saudi Arabia bwe ziggwako ennaku 9 kampuni eba tekuyinaako buvunaanyizibwa. Ekintu ekyo njagala mubeere nga mukimanyi. Osobola okugenda ku Musaned news n'obeera nga bino ebintu obimanyi era bakugamba recruitment officers are not responsible for domestic workers after 90 days of their arrival. After 90 days of their arrival in Chukudiramu, bakugamba recruitment officers are not responsible for domestic workers after 90 days of their arrival. Insuubira nti agamawulire mwena mwagalabye inti agencies ezibaleeta okujja okukuba ekyeyo gwe wayitawo ennaku 9
tebakuyinaako buvunaanyizibwa. Kati gwe abadde akaaba nga buli kizibu okikaabira kampuni oba okuba ye yakuleeta, bala ennaku 9 bukyangojja bwe baba watuuka ennaku 9 n'oziyisaamu tebakyakuyinako buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa buli mu ngalo za mukama wo. Kyekino kye tubadde kitulwanisa nga twagala shariya law eveewo, nga kyekirwanisa nga twagala kafara system eveewo. Nti ki bwe tubeera mu kafara system, amaanyi obuyinza bwonna obuyinza amaanyi bisigala ku mukama wo. Mukama wo yasalawo akuyisa atya, yasalawo akutta, yasalawo okola akusasule, yasalawo obatakusasula, yasalawo buli kimu ekiri mu bulamu bwo, okukujjako passport, okugaana okujjanjabisa ng'oli mulwadde, yasalawo oba akutta. Tewali buzibu kubanga abanga eyakugula. Ekintu ekyo kye tubadde tulwanisa. Wabula ate musanedi emaze n'ekiteekako nti nno tewakyali muntu yenna atuuka muno okukola n'omalamu ennaku 9 n'osigala nga oli responsible for the company ebadde kyakuyinako buvunaanyizibwa. Amawulire ago nsaba nammwe muganoonye, mwongere okugasomako, mumanye emitendera mwegali. Mpaagala nnyo komenti nga wansi tumanye ekikyolowooza. Amannya nsigadde yenze Sheila Adita.